Gafumba Franka ogambye nti batusindika kati nanjala kubuuza ani yakusindiikiriza Wejovane muwalawo? Who ordered you or who instructed you to dance your daughter? Who instructed you, who ordered you to dance your daughter to the extent you pregnated her? Ani yakuwa ebiragiro okwejovana muwalawo tuke ku level emufunisa olubuto? Oli waddembe okuddamu ekibuuzo kino oba okusirika kubanga ekibuuzo kiri kyewaleese wagenda Kyagulanyi atusindika naffe tokubuuza nakakubuuza ebibuuzo bibiri bino. Oli waddembe okuddamu ansi oba okusirika nakugamba bw'oba tontabadde sikutabaala kati wantabadde kana nkubuuza ebibuuzo bino bibiri. Who instructed you or who ordered you to dance your daughter to the extent of pregnated her? You pregnated her and yakuwa instructions and yakuwa instructions. Ekibuuzo ekyokusatu ani yakuwa ebiragiro okwejovaana Aisha Nabukeera omuwala nyina atamuzaala gwe yayosha amazzi? Ani yakuwa obuyinza okumwejovaana? Kibuuzo kyakusatu oli waddembe okutuwa ansa oba okugireka awo. Ekibuuzo ekirasembayo oba ekiddira ekiddako ani yakuwa ebiragiro okutta Jakana Nadduli? Ani yakuwa ebiragiro okutta Jakana Nadduli? Gafumba Franka ogambye nti batusindika kati nanjala kubuuza gwe wasindika muwalawo atunde animal okwetoola ensi yonna? Anti obuuza bibuuzo ndi waliwo abasindika kati naffe tokubuuza gwe wasindika muwalawo atunde animal okwetoola ensi yonna? Franka Gafumba gwe osindika muwalawo atunde aka animal okwetoola ensi yonna? Aisha Nabukeera kyomukola? Aisha Nabukeera n'obba ssente ze n'emmotoka ye n'ogibba kubanga mmotoka ali basponsa bali bagimuwadde. Ekibuuzo ekyokutandooza sebo ani yakuwa ebiragiro ebiteeka office eyasisimuka Uganda nga wagifuula dancing hall? Who instructed you to open up an office somewhere in Kampala and you registered it as Sisimuka Uganda, but later you turned it into a dancing hall whereby all young girls from different parts of the country, they used to come to seek for jobs, you end up dancing them. Ani yakuwa ebiragiro okugulawo office mu Kampala gyewafererangamu n'ogiriisanga Sisimuka Uganda mwagifuula akazidiro wa dancing hall mwafunisiza abaana b'abendi sirimu n'embuto? Ani yakuwa ebiragiro? Muzzukulu wa Mbizi lwa Bugiri, muzzukulu wa Njiri, muzzukulu wa Lwabugiri. Kitegeeza taata jjajjawo yali Mbizi, bamutuma Mbizi nga tomanyi unknowingly kubanga bwaga muzzukulu wa Lwabugiri. Enjiri mu Luganda ye Mbizi y'omu nsiko. Kati muzzukulu wa Mbizi wa mu nsiko chairman CEO Geisha and Company Advocate Bakasabunti Sisimuka oge Kyagulanyi atusindika. Si bwe kiri? Ngera kugamba oli ku kikyamu. Buli munnayuganda ayagala enkyukakyuka ayogera okusinziira ku byalaba ne byalaba mu nsi ebigenda mu maaso bitulugunyizibwa n'okubbasereza omuwoomusolo. Mpulira bulungi nnyo. Munnange gwasinga otutegeera ekiseera ekisinga musirika nnyo ate ffe ne tujja ne twogera ensonga zino. Ndi musajja nga gwe nkimanyi bulungi nnyo. Era nkimanyi bituukawo kasita okuba akasabboni n'okayitiriza. Era akabakuba akasabboni bakamanyimu nti oyiikirawo ddala Windows. Kati oyinza okuba nga wazze ng'omaze okuba akasabboni n'oyiika Windows okwogera ebigambo ebyo nga toli mu proper senses zo. Abasajja munanjuya okuba akasabboni n'okayitiriza oyiika Windows. Naye ogambye nti batusindika. Si bwe kiri?